mbadde manyi twasudde music osooka obunyisa enjiri eno nze ngulira namagwetu music yandeetedde okuba bwe kaba kaduuka bweba nyumba bwekiba ki music yabizaala na kino kyensomesa music yalina okizimba olw'ensonga nalina omala nandibadde nakitandika dda naye nalina omala okweranga mu nsi bantegeere music bategeere nti omusajja oyo ebigambo bye mu music bwe tubigoberera byamakulu kati kitegeeza bajja kuwa respect byenjogera nga bategedde na bino byamakulu babiwa obudde kuba mbitadde mu nnyimba ngenda bisomesa wano mu kamera zammwe ne crusade ngenda kukola crusade crusade siza abalokole bokka ng'olaba n'abasiraamu bazitandise gera kaleero abasiraamu balaba ku nguudo ennaku zino babunyisa enjiri naffe tusobola okubuulira enjiri do today abajjajjaffe mwambale amakanzu mutambule ku street nga mubuulira abantu enjiri ani agenda okukwata akusibe bagambako nti gavumenti eremesa abuulira enjiri mu gavumenti eriwo okuwagira balokole bokka namwe mubuulire enjiri y'abajjajjammwe crusade tugenda zikola abaana mbalina abatandise okukola practice z'okusinza n'okutendereza nga batendeza bajjajjaabwe ennyimba bazikutte dda ngenda kutandika kusomesa mu crusade mujje nkugambe nti eno ndeku yava ku kirime ekiri mu lusuku lwammwe tokkirizibwa kujaasa kubajjajjaawo mwanywera lwaki tukwata omwenge n'oguteeka mu ndeku n'oguteeka mu nsonda mu nju kubanga omwoyo guli togweyagala gukunywere ku mutwe buli kaseera bw'onakkiriza omwoyo okunywera ku mutwe buli budde ojja kusiiba oli mutamiivu kuba bo banywi kakati waliwo emabegakaawo waliwo abantu bewatandika nabo music wammwe nga muli wa Pastor Yiga kuliko Hajati Madina kuliko omukyala nabbi omukazi ne Bena Namisinga nejo nade mabegako nade njogerako ne Hajati Madina gwe nasobola okufuna n'agamba mwatandikira Pastor Yiga mwali mufunye tutumu nero kwa Pastor Yiga ayinza okuba nti ye kyagamba alabika alina byabakola bwe mala okukwatayo alina byabakola ate mulabe nga mugwa yensonga kibote bakyali ku maapu nate kati gwe mpulira okyali musajja wa maanyi musical kyamutambuza lwaki bali bo bali be yayitira mugwa musinza amaanyi oba kakati kiriwo ekiti omuntu wakukwata n'akuteeka mu kisaawe ne baga nti omupiira guli mu senta ate yakuleese mu kisaawe si yagenda okukusambira akuteere wali mu senta oteebe gwoba olina okunoonya engeri gy'ogujja kuba gulina osale okole ki oteebe kati Yiga mutwale nti yatuteeka mu kisaawe n'atulaga eri ensi nti abo bayimbi bwevvu nga gwolina okukola bibiri okunoonyamu ssente n'okukuuma erinnya ly'okuwangaala otegedde omuntu takuwambuzi n'akuwa n'omuguwa bwakuwembuzi olina okwegulira omuguwa gwe olw'okuba mbu Yiga yakupromotinga akutaddemu obukadde kuba nze Madina baleka bamuteekamu ne ssente ezasinga kuzange n'alinnya ku nnyonyi otegedde n'agaba ku ssente n'ayiwa kati bw'obanga omuntu akukoledde ebyo n'akutunda ensi nti oli w'amaanyi olina kusigala ng'okuuma ekitiibwa kyo nti oli waki w'amaanyi gwe kennyini bw'oba tokozesezza bwongo n'ogwa ye tebamunenya osegedde nze bwe nkugulira olugoye luno ne ndukuwa nti kanzu gikuumiremu bajjajjaabo muojambalanga ng'ogenda okusaba bweyulika tojja kunvunaana mbu yayulise siri mwana wa nnyigo ontegedde kakati Yiga abantu abagamba mbu yaloga abantu bambi boonoonya erinnya ly'omusajja naye nga si mubi naye ne bwaba maamawo abayimbi balinga bakazi teri mukazi ano bamumaka n'agamba mbu omusajja yankwatidde mu bwenzi n'angoba era agamba bangobye twamala kukola bye babeeramu osegedde awozana omusajja wampisa mbi naye teri mukazi asobola kugamba nti nabadde ndi ne neiba musajja n'angoba kati be bayimbi ba Yiga tasobola okuwa mazima munze bwe nave wa Yiga nayomba naye mbuba namunyiiza bo boogera bikimu Yiga alabika alina bye yakola ki ekyogamba nabbi gyali tali bulungi talya oli yatugambye bawulikika nabbi ali bubi nnyo mugwanya gyali talya damali kiraba owulira asaba ekyokulya golowooza Madina yeka yali mu bayimbi ba Yiga nti yewaaba asula nabo akugambe nti bonna bali bubi nze wange amanyiiwo mubuuze oba amanyi wange yangambye bali bubira nangamba mbanoonyeeko noonye ku Bena Namisinga ambuulira naye kyali bano bentudde nabo mugambe Madina bw'aba ayagala okusaba ensi obuyambi asabe nga ye tasabira Asani tasabira Madina nze mbeera bwe naatuuka okusaba obuyambi nja kufukamiranga nsi kuba sinavuma bantu sinnabayisa mu maaso ne bwe ngende wayiga olwaleero wadde ndi mu buwangwa na nnono tajja kungoba agamba biri biveeko
oli mwana yensonga lwaki we nali nvewe namugamba muzeeyi bwenkonkonanga ggulawo sikuvumye gwogambye nti owumudde music naye nsaba balekerawo okuvumaganya erinnya ly'omusajja. Omuntu akuwa 1000 nga si mwana wa nnyoko muwe ekitiibwa. Olaba omuntu akuwadde kawunga kilo 5 mu karantini ng'ebijanjalo kwotanga n'okujja tejja naye era n'osigala ng'olya onywa owulira emirembe mumwebaza mukalwanira naye ate olwo yakwata obutitimbe bw'essente n'akulaga eri ensi. Madiina yagendako emeka lwaki bamuyita Hajati Madiina? Yebanaye mbadde nerabidde n'okwerabira mwali munoonyerezaako abasiraamu nti erinnya eryo eri Hajati oba Haji kitegeeza ki? Omala genda Mekka kasita otuukayo omanyi lwaki erinnya bali kuyita eri nti Haji oba Hajati? Eri obeera mugenyi, omugenyi omukyala ye Hajati. Hajati salaamu aleikum. Omusajja Haji era bw'ova eri wane Haji kiba tekikyalina makulu naye abaffe twaloba bwe bava amakulu kigakola oli eri amakulu gaalyo libeera eri ng'oli eri oba okyali ku bugenyi naye bwodda wano batiisa ne nze ndaba bakomawo wano babawo ebitiibwa omanyi lwaki bakulisaayo? Emikolo gy'okola ng'ogenze Mekka okuva ku Kaaba ne mu lusozi gye bakwambusa emikolo gy'okola teri asobola kuddamu kubeera mwavu ng'ogituukirizaayo. Kubanga eri oba osaba bajjajja wadde oli muzzukulu wa wano naye olumbyeyo okoze emikolo ogituukirizza nabo obalaze nti muli b'amaanyi. Kiringa omuzungu bw'anajja wano n'agamba ddungu gwosinga lubowa gwosinga bamweyano oli wakabi lwaki taafune sente? Okitegedde? Kuba aba awadde ekitiibwa emisambwa tegiboola gyo gigenda n'oyo agiwadde respect agitegedde kivulamba nabo eri bavaayo nga bawadde ebitiibwa. Mu Busiraamu ijja eragirwa etya? Mumanyi lwaki bagendayo buli lukya? Olina agendayo leero ali haji kuba agenze emirundi 10. Emirundi 10 mu mateeka hijja erina kubeera eti? Naye oli kibatwala emirundi 10 ebyobusuubizi bya layisi, TV za layisi, amashariya, makanzu biki oli bw'atikka mu nnyonyi buli lwagenda n'ajja ng'atisse ekkagoye n'akola amaduuka nga 6. Abagaggawalako mutegeera muli muki? Mwetegeerere nammwe. Kyekyansitudde okujja nsomese abantu ekibaganya okumanya amazima kutiitiira banandaba batya. Otegedde? Nze sizze kubeera ku banandaba batya. Njogera ekyo awulira ng'akiwakanya asituke. Twagala amazima gabe mazima. Ontegedde? Nkutegedde. Kakati emabegakaawo nzijukira wali ogenzeeko mu sayidi y'ebyobufuzi notuwulyako nti oli mu people power oli musajja wa Bobi Wine nnyo ate gye bikyukidde ngenda okulya nti ate kati wazze sayidi ya muzeeyi kati ssaawa eno simanyi oyimiridde oti okyali munnabyabufuzi wakitadde ogende maaso n'enjiri sajja kwesimbawo ziri muyimbi. Omuyimbi ayimba ekibi n'ekirungi, omuyimbi ayimba ekinakuwaza n'ekisanyusa, omuyimbi ayimba ekiriwo ekyaliwo n'ekisuubirwa okubaawo. Ontegedde? Abantu bawule music ku byobufuzi bawule music ku business. Ontegedde? Nze ndi musomesa ayita mu nnyimba bwe ndaba nga Bobby akoze ekirungi nga nkiyimusa, bwe ndaba nga akoze ekibi nga ngamba naye Bobby wano okozeemu ensobi. Engeri gye mba sigenda mutuukirira liiso ku liiso oluusi aba busy nga nyina kiyisa mu luyimba nga naye abantu bakompuliininga bati ab'e Masaka mpulidde mu Bwende bagamba bati Bobby weetereze kati kiri kye tuyimba ku Muzeeyi Museveni ne bagamba mbu tumuvodde naye nze mba sivodde. Yensonga lwaki ndowooza naye kennyini tasobola kunnumbagana kuntambaala olw'ensonga mba simuvodde. Nze ndi mubaka nandibadde basooka nakuwanza ekitiibwa tebannakiwa MP kuba nze nkuba oluyimba olunaku lumu ne lubuna ensi yonna ne Muzeeyi n'aluwulira n'amanya nti e Masaka bagamba bafe enfuufu. Okay, n'agamba ababaka be mugende mukole ekyo kuba si yajjo kikola. Ate bannayuganda kino mbawa magezi mutegeere muwagire Bobi Wine nga mumanyi nti mumuwagire nga n'ebigendo mulemesa obafuga obulungi mubigoba kuba musajja ategeera azayimiridde mwetegefu okugenda mu maaso n'ekyo naye mumanye nti ssaawa zino Pulezidenti Museveni obuzibu bwalimu mu bulaba ne Bobby asobola obutuuka musenga muba temumulwaniridde nnyo. Lwaki? Ennwana eri etya gwawagira Bobi Wine sooka otegeere nti sente bwe ziva mu paalamenti bajeti y'eggwanga ng'efulumye sente ezo zikwata wa baziwa Muzeeyi n'atwala ewuwe oba baziwa ebitongole
baziwa ekitongole ekyebyobulamu ekyaba abalimi nekifuna state council nefuna ebitongole buli kitongole nekifuna ebitongole 10 ng'ameka. Lwaki bafuna nti gwe omulimi olina gyogwa, gwe omuyimbi olina gyogwa, gwe wa state council olina gyogwa ow'enguudo, gwe wa taxi olina ekitongole mwogwa, gwe omutunzi omutembeeyi olina gyogwa, otegedde omulwadde olina gyogwa. Kati olw'okuba Abannayuganda tebamanyi baani bababba basigala bagamba gundi mubi naye ng'abababba babasula ku nsegere. Banabo abatukibwamu ssente. Bwegenda enkeera ogambe ndi mulimi nina yiika zange 4 njagala turakita njagala ensigo bye nalimye bino bituuse njagala bitunda siraba katale. Genda mu kitongole ky'ebyobulimi ng'obalaga nti nyina budget bweti ngenda kulima kino nima majaani oba nima miwogo yiika ziri 7 olabe bw'otaabaggyemu ssente kubanga zibaweebwa kuyamba mu abalimi naye olw'obutamanya musigala munenya abantu abatalina musango. Kati bagera gamba era oyo musajja bw'atyo yakyuka no amazima geetaagisa. Ne Bobi Wine bw'aligenda ku ntebe nga gwe tomanyi kikyo iwawo olina kuddukiza kizibu kyo ojja tuuka omuyita omubi. Twagala omulonde nga togenda mwevuma ng'otegedde ky'olina okukola. Ontegedde? Otegeere nti bwe ndwala nyina kuddukira wa. Bwe mba njagala amazzi ngenda wa naye osanga owa sirimu ali mu baawumeme mu nsaba buyambi. Kakati Bwana Sani mabegako waliwo Bobi Wine weyayogererako n'agamba ye obubaka bwe kuva ddaza abuyisa mu nnyimba nga alina gyayagala butuuke nga nze bwenkola omukulu w'eggwanga bwe yalabye buganya okutuukayo n'agamba osanga ati bwanakikwatamu asanga teyayinza okukitereeza nga bwakyagala naawe kyekintu kyekimu kyoli mu kukola obubaka obuyisa mu nnyimba oyagala butuuke singa buyisa ne bugana okutuuka oli mwetegefu nawe okujja okyekwatiremu olabe nti osobola okukyusa by'okyusa lwakuba okukikwatamu ngenda kikwatamu naye sigenda kukwata mu kyantebe entebe nkyagirekedde Bobi Wine oleka bwekiri mulemerera nga nyimuka ng'olyoka nawe omulaga nti wano kirina kuba bweki nyimuka kubanga tajja Bobi Wine agira avuga ekintu kye kuba nze engeri gye sinaba kwesetinga mu mbeera zange sinayagalagira mu zi palamenti ezo bya ntebe nze nkyali muyimbi naye ate ku kyali mu byalo muninde nzija eyo era tekikwewunyisa kubanga yinza okulangirira mu maaso olinga nti kati MP2B egindi kuba ffe tulina ebyama byaffe okitegedde bwe naaba nsuddeko akazitaaliyo yeesimbyeyo yalimanya sigera babuusa okitegedde naye ng'amazima gali nti kino nkiddamu omuntu yenna ayagala eggwanga eddungi omuntu yenna ayagala okuba obulungi bw'oba olonda omukulembeze mulonde naye ng'ogamba we ewaleese obuzibu wewanawo naye tumuyambeko yamba omukulembeze naye akuyambe bw'oba osaze okulonda Bobi Wine muyambe nga mulonde naye ng'olina ne woogenda omuyambira asobole okutambuza eggwanga obulungi otegedde bw'oba osazewo mwe sayidi eyo abali ewa pulezidenti bw'osalawo nti muwadde muwe ng'omanyi nti n'ebimutawaanya omanyi amazima geetaagisa bannaye munenye ebitongole bino bitubbye nnyo ebitongole bitubbye nnyo ontegedde omusajja ne kugamba ndi nfulumiza obuwumbi 40 mu buubwo ekyabalimi kifunye obuwumbi 12 ne buggwako omwaka nga teri mulimi asabyeyo abalimi mukaba nsigo mukaba biki otegedde kyovula banze nebaza General Salim Sale eyateekawo kino enkola eya wealth creation ekapeka wali ebintu ebyakabi omuntu bwagendayo waliwo distractor waliwo abagaba ensigo waliwo abakola ki abayamba abantu okugula ebirime okubanoonyeza akatale factory ziri kapeeka ezikolesa ebirime byammwe omuntu alima ekirime tamanyi nti ffene omuyembe ennaanansi mubivamu crisps alima bulimi gafu n'agabira ekyalo nekirya omuyembe gwe ne bakugula nusu 2 ogwandiguliddwa 10 kuba tamanyi mugaso gwagwo mutegere omugaso gw'ebirime mutegere nawa gye mubitunda mufune ssente mutegere omugaso gw'ebitongole mulyoke munenya abakulembeze otegedde yensonga lwaki abagezi bwamanya gye ziri bebaziwa mutubba nze mumpe nga yagenda yeeriira nga mugamba mubi kumbe naye atayagadde baffe nazo ontegedde naye mbagaliza emirembe mbagaliza okuba obulungi abafunye ebigambo byange bajja bitegeera omanyi bannayuganda tebagala mazima bwoyogerako nga twakukyawa kubanga oyogera bubi tebagala naye bwenjogera byenjogedde Bobi Wine yatyobola okutegeera nti
nti omusajja oyo mutuufu ku kino na kino. Okitegedde omanyi kibi nnyo Bobi Wine okumala okutuula mu ntebe gwe n'ova eri n'ogamba Bobi Wine atubbye, kitegeeza oba ozzeemu mu bye walimu luli kubanga tewamanya wajja olina kuddusiza kizibu. Bobi bw'alituula mu ntebe naye bwe bajeti bw'erituuka ng'afulumya ekyabalimi nga kifuna, abalwadde nga kifuna, ebyakansulama nga bafuna, ab'enguudo yunula ng'efuna. Kati gwe ngodde wammwe ofa enguudo amakubo amabi, kumbe yunula yerina ssente zammwe ez'ezibisi ng'otandika kunenya Bobi Wine. Mutegeere mangu ewava obuzibu, mugende okumulonda nga mumanyi nti ajja kutuukiriza buli kimu. Sebo njagala osiibule ku bantu tonababuuzaako babuuzeeko ate omala obasiibule nako. Bannayuganda bali ku mukutu n'ab'ensi endala mbalamusizza era nga amannya nze Kabona Katongole, ndi musajja musamize. Wakati nga bakugambye nti bamu management tuyinamu department ndowooza ziwerako era mbaako ku department ey'abayimbi ne mbaako ne mu y'obujjajja. Sebo kozi sina bigambo bingi bye ngenda bagamba naye ngenda kusomesaayo ku kintu kimu. Ndi coronavirus okujja kirabika kyali kiteeketeeke kuva eri Mukama Katonda. Example ngenda kugikuwera ku kitabo kino Bible. Bakola Bible esibya endagaano empya n'enkadde bw'ogibikula obulungi yagwako 2:17 yagwako Pastor Bujingo we tulinze kola yajochera byebimu ku byali biraga nti Bible yakola ki era omusajja oyo musajja mugezi nnyo amanyi nnyo lubaale we amu ato muwagide buwagizi nga tayo ekitabe kitukuvu anti yalaba ndi kiweddeko kati ng'alina okunoonya tulinde ebipya kuba kati abakatuliki be basoma byakola ki byagwayo tudda mu bye twamaleta. Mukama Katonda akomyewo okubajjukiza naye era temukutte alese coronavirus ne basiba emizikiti n'amakyaki teri ssabo libaggala babalaga gye mulina okuyitira nga musinza musaba Mukama mweki Katonda naye era temunnaba kukimanya abantu basanga ku mbalaza nti basaala Allahu Akbar Katonda munene gwe wamulabadde amuwulira mu kitabo kiri kyasoma n'amanyi obunene bwe. Ebyo bye bigambo ebyange basaba busabi mudde ku bujjajja bammwe mwebale kuwagira omuyimbi Hassan Ndugga era ebipya alina bingi mbasaba busabi ne kulonki mujje mugirabe tudde kunono after coronavirus kyekivulu kyetugenda okuba nakyo naye temwerabira obulwadde gye buli era mwekuume wabula nyina ekyanyumidde eggulo bayiseeko wano mu tawuni yaffe nga kiyamaani n'abeetisa obuwunga n'omusirikale abukuuma banoonya alina sigiri atalina tebamuwa atalina sigiri tafumba olwo bagaa omukazi yaganze kulajana banaye eri munjira essewaka mujje nasuku mirimu okitegedde nga bambi atalina sigiri tebamuwa batunula mu maduuka kati oli bw'abanga alina sigiri alina ekyokulya atalina tomuwadde gwe muweeyo amanyi bw'anaagifumba ontegedde ate banga bana mawombi kumya tebabawa ate bakuwa bamanyi buli alina geeti mugaga kati ekyo wekivaawo ekirala korona gyali naye bagambye nti batutadde naye tulinga bebongeddeko ekufulu mwekuume mugoberere amateeka musobole okuba abalamu. Ekirala zino masiki zezinsobedde tuguze masiki nakagulanga bika bina naye buli wogula mpulire bagambye ez'abakyayina baziwera ate kati omusajja bagambye tuleeta entuufu tulina ozibawa ezo ezammwe ebifu era babagambye okutentambula nga maze zituwa naye sinuuliddeko kigambo kigamba mbwe ekyuma ekizikebera nti namu bakireese okitegedde kati nenzijukire yaleeta speed governor mu Uganda kati omuntu bw'asuula speed governor konteina ngaaga nga yagenda eri abakulu ng'abagamba muliira wa nga babakwata bwe zaggwawo speed governor konteina olwakala mwaddamu biwulire baleeta emisipi gy'emmoloka bwe giggwawo muddamu bawulire kati noba kale biga ere bulungi sibula ku bantu bantu bakatonda bweza nnyo mbebazizza olwakadde kemutuwadde okuliza ebigambo byaffe era nga tubasa ebigambo byetubagambye olunaku olwaleero mubiteeke mu bwongo era mubiteeke mu nkola era mukirowoozeeko nnyo
at least bwe bibanga ibadde ebigambo 10 kwata mu 2 oba 3 ofune kyo bisomako era obiyegeko bwe gutyo ekituba kideri ntamaaso nambali na wantegere wamu ne musoke bwasiwamala ademo okusonyiwa ensi eno tufune emirembe nga bekyali ng'olubereberye kubanga bwatu kyetonde Katonda namugerekanyini biramu byonna bwatu bayagala kibe emirembe n'emirembe dalanga weewaawo dalanga weewaawo tuyanze